nabasuubiza ne mbagamba nti tugenda kubanga tuddamu buto programu zaffe ez'enjawulo nkwaniriza olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 16 omwezi tubala gwa 2 omwaka 2022 nze Ssentongo Frederick Lugonvu vibe ndowooza ogiwulira yeyo abali ku Lugonvu show gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda mwebali nnyo olunaku olwaliro lwa kusatu nga bulijjo mujjukira nti okuviira ddala omwaka oguwedde buli lwakusatu twabeeranga mu programu ya manya ennyumba yo. Bangi abeebuuza bagamba nti programu zino tuzifuna tutya tubeera butereevu ku Lugonvu show YouTube channel yaffe obanga wakatwegattako tubeerako Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ne Sunday tubeera ffenna Saturday eyo gye tira okubanga twerekereza ne tugamba katugira tulinda muko naye nga ate nyongera okubeebaza nyongera okubaaniriza abali mu mawanga agatali gamu tiimu njagala olunaku lwayo nga sinneerabira waliwo abaana bange abeekolamu omulimu awo nnaku ezo ne bandeetera akasukaali simanyi bwe nsobola kwebaza abantu abanzijanjabye mu kaseera konna. In fact nja bagamba nti obulwadde bwange siyinza gamba nti bwankosezza era neebaza Mukama eyansobozesezza okulwala nempona kubanga yandaze abantu nti banjagala obeerawo nga tomanyi nti ensi okwagala. Waliwo omukyala ali Canada mukwano gwange mwami Lugonvu nedda kankutereka akatunda abali mu America n'abeebaza ntya mikwano abali e Bungereza mbeebaze ntya abali mu Arab countries abali wano mu ggwanga erya Uganda kakati waliwo n'abaatula ne bagamba nti kati ffe tukikwate lumu bampeereza lisiti y'amannya bo ne bagamba nti awo ffe okutwogera tulina buzibu. Waliwo Hadija Binti nchimanyi kuoli tovaako Nalugo Maria nchimanyi kuoli tovaako muwala wange Aisha Guluma nchimanyi kuoli tovaako Nalunkuma Sise Mwanyinaze tovaako Nabuli Arahuma webali nnyo webalire ddala gano nno ge mannya agabampadde akantu nange nempuuta akasupu era nabadde wano nga ndi akakoko sitera kagenda omu ku balanga leero taata ogenda kulya nkoko kiki nga nazifunye Najima Farida webalinye balire ddala Pase Nakanwaji webalinye balire ddala Sala Mugerwa webalinye balire ddala Koteka Farida Arena webali nnyo Mishu Givan thank you very much. Waliwo Majorin oyo Kalidalu waliwo Semudu Abe webalinye balire ddala Ambassador Naudo Morin webalinye balire ddala timu eyo mwankoze obulungi obutali butono nenebaza namwe na mikwano muli bangi mwebali nnyo. In fact simanyi bwe nsobola kubeebaza we mwajje Mukama abaddizeewo tiimu yonna abali mawanga ag'enjawulo bassekinoomu mwankoze obulungi obutali butono. Ngenda kudda mu njenge waliwo yabadde nga naye ng'okoze neera nange luli nali ngezza ebibi nkuzimu kati omubiri gutandise okuddawo munomu ate kati bampadde ekyokola bange nti buli ku makya lwenzire wakandeega akasozi ako zika nenzika nenyambuka bwe nzirukayo kilomita yange munga omanya footwork ateredde naye nga byonna mu byonna kutetenkanya bulamu ndi bulungi kati okusoomozebwa kukyali kutono sinza ali obubi ennyo ku lwaliro sikanga abaali balongooseddwako ensinga eno yenkyansumbuwa naye bangambye ejja genda eterera mpola mpola nyina omusawo gwe nabadde njokera naye nja kutereera ndi sikyakanga ngalo linedda. Tutandikire watudde watuzeeko ki mpozi kamba w'amawulire ag'essanyu namanyi nze sikweka tugenda kugulawo estate empya. Bangi badde bagamba mwami Lugonvu totugamba otugamba leeti probably on Monday tugenda kuba tugulawo estate empya on Monday tugenda kuba tugulawo estate empya egenda kuba yalayisa ebitagambika okuva kwene ebadde y'obukadde 8 ebadde kilomita 1.5 okuva ku kkubo ebadde ya bukadde 8 mpigi kabira nene egenda kubeera mpigi naye ate woyitawoko ne weeyongerako mu maaso toyita ku Collins owetira kabira wennyini ne weeyongerako mu maaso egenda kuba no ya sentimeka okuva ku Collins okutuukawo waliwo just 4 kilometers naye nga development gyeri enkulaakulana gyeri nalabye amasannyalaze ebitundu ebimu gatuuse egenda kuba ya bukadde 6.5 n'ekyapa muganda wange ambuziza kikino inginiya Lubega Peter nzenze kaba ne ploti ya bukadde 6.5 n'ekyapa mu Kampala Metropolitan ate ng'ekyapa baagala kisalirako bukadde 6
ebyo byammwe ze byange byamala erinnya Lugonvu linkolera Mulanzi. Ekyapa gye baga nti ekyapa leeta waliwo omwanyinaze yaŋŋambye waliwo gye yagula ettaka omusajja yamugambye nti mpa obukadde 6 nkuwa ekyapa kyo kati ate obukadde 6 bugula ttaka n'ekyapa 5 ku 10 obukadde 6 n'ekitundu gamba nti weetegeke leero Lwakusatu enkya Lwakuna ku Lwomukaaga ku Sande ku Mande egenda kuba eggulwawo ku luno bangi abaafikira kyekyampaliriza era nabadde ne ssente z'abaana nnyingi nenga waliwo yagenda nti katusabe ereme kubeera wala nnyo ereme kuba waggulu nnyo mu kabeeyi kubanga abantu nakibanyonyola ne mbaga nti nze ntunuulira ebitundu ebigendamu enkulaakulana njagala enkulaakulana etusangeyo naffe batubuuze nti wafuna otya wano nga bw'obuuza omuntu nti wafuna otya najja nankumbi nga yagulawo obukadde 5 kati ku lwaliro nga wa bukadde 5 kyekyo kyensinga okwagala n'olwekyo gamba nti mukwano ojja kuba ready egenda kubanga 5 ku 10 ku bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa ky'omu ngalo ekya private Maryland si ekyaliizi ng'ekyapa nkikuwa nga kya mirembe na nnaku n'omuzzukulu akisikira bw'oyagala okugatta 2 bwe bukadde 13 bw'oyagala okugatta 4 bwe bukadde 26 ng'omanya nti olina ogubangirizi gwo kwolimira kwolundira kwokolera ki awo enkulaakulana oba oli awo nzikiriza nti obulamu bujja kuterera ennamba y'essimu akwere ku screen ojja kuba ng'ogiraba eyo yennyini webale nnyo gyolaba ku screen osobola okumpeereza ka message bw'oba ng'oli wabweru wa Uganda ojja kuweereza WhatsApp message kubanga WhatsApp calls obuseera ebisinga zitaataaganyizibwa nti mbakwata ate direct call neekujjako n'olwekyo oba ng'oyagala nkuddemu amangu amazima gennyini mpeereza ka WhatsApp message obulamu bujja kubanga bwangu bw'oba ng'oli mu ggwanga erya Uganda gw'osobola okuba direct obulamu bujja kubanga bwanguwa n'olwekyo gamba nti by Monday tugenda kuba tugiggulawo inshallah omusiraamu aga nti gwe Katonda inshallah nedda mukama bw'anaabanga yakkiriza tujja giggulawo ku Monday ku bukadde 6 n'ekitundu nga bulijjo nabagambye dda buli Lwakusatu tusiba bannaffe aba Focus Construction bano bali mu byakuzimba bakubira pulaani y'ebizimbe bakolera ekizimbe ekyo ne bakiyoyoota ne bakinyiriza ne bakiddaabiriza n'awayira ekizimbe ekyagaana naye mbamanyiko obuzibu bumu zino ennyumba nga yakoma mu musingi jangu ogimalirize eyo nkola yaga nti ye teyagitandika ki ekyamugoba ndi naye muzzukulu wa Nsamba Engineer Lubega Peter Dungu wa Focus Construction soko obuze ku Munnayuganda tuli mwezi gwa 2 twakuma mwezi mwaka guwedde bayibunga eringa etali ya mulwadde ennyo nzandika standa banga nyina wensanyusiza abaana bange nga obeerawo mmanyi okufuula omwana alandulodi ku bukadde 6 n'ekitundu ate nzi nga ne waffe busubi kyamaganda atano ku kanzeemu nagendako Masaka mu tawuni nga polisi za bukadde 4 bali ogenda eri munda ebbali bukadde 4 genda ekijja bwenu ate kikyalina obuzibu abantu baagala nnyo bawe Masaka naye Masaka ettaka lyayo erisinga tebalina byapa ttaka lyonna balirinako ekyapa kimu nga jjajja yafa nga kyetaaga abantu 50 kigoba osobola okiwangula kati ye challenge enkyalina naye nga tujja kuyiiya tetuyinza kuleka Munnayuganda oba omubuuziza basebo ne bannyabo abatulaba mutusonyiwa okubula naye tubaddeyo nga tufumba era kati ndowooza tugiisizza ate tukomyewo nga twokya bulala naye leero titugenda nakwogera ku bingi tugenda kunyumyamu bunyumya ne muganda wange engeri gy'abadde omulwadde ate bye tunyumyamu nammwe mujjemu gye mujjamu then ate tugende mu maaso ne pulogulaamu zaffe eza buli Lwakusatu nga ziba tusibwako Focus Construction Company nange muganda wammwe Lubega Dungu Peter wendi akawungezi ka leero tugenda kukozesa dakiika ntono nafuna advice tetusikyakozesa dakiika mpanvu dakiika nga 3 nga tuwummula ekibuuzo ky'olwaliro oba puroguraamu y'olwaliro nkulu nnyo ku bantu abatannazimba abantu bangi bagamba mwami Lugonvu olinayo ennyumba ewedde kino njagala kigamba gwe wenna ng'oyagala ennyumba ewedde mu bitundu bye twogeramu wano Kampala Metropolitan Kampala tumuleke ye tumuveeko tumuzinge Wakiso n'entebe tusooke tumuleke Wakiso Mukono n'Empigi tumuteekemu ng'olina essente ziri mu obukadde 2 ng'oyagala ennyumba ewedde gireke ne bwe buba 5 anti bayinza okufunayo kaguuni nga katudde ku gundi
kati ate olwaki ogula akawedde ne bwe 5 tandikira ku miliyoni 2 wowe yagala nnyumba ewedde kudda waggulu. Ye programu y'olwaliro omuntu afunamu atya okwezimbira ennyumba ne weegulira poloti ne weezimbira poloti ne weezimbira n'oyo aguze ennyumba ewedde aseevingirawa wetandikirawo era ndowooza ku lwokusatu olujja programu enaaba yakunyumya bunyumya neewala ntya okunziba matiriyo nga nzimba. Abantu bangi bakimbuuza nnyo nti mwami Lugonvu ositula ebizimbe n'omala omwezi nga togenzeeyo ne bagamba kiwedde. Weewala otya omuntu n'osiba ku site ng'okuuma akasawo ka sementi kamu ka mitwalo 3 ate n'olemu okukola 5 tutandikira eyo yajja kuba lwakusatu ku mulundi guno tutunuulire ekintu kino ekya nnyumba ewedde nange ngenda kugula poloti nzimbe. Yes. Kaakati nze gwe kisinga ndowooza osumba osinga ku ggwe era okiwulira nnyo inginiya nze banziba njagala nnyumba ewedde naye nze sinnalaba muntu gwe babbanga agula nnyumba ewedde kubanga omuntu agula ennyumba ewedde ye muntu ndowooza akyasinza okubbibwa atya kuba nze bwemba ennyumba yange nagizimbisa obukadde 5 kitegeeza ngenda kujjako obukadde 10 gwagingulako okujjako nga atunza bizibu andi bwe biba bizibu era osooka ne weebalamu n'ogaana ebizibu byange mbikavalinga ntya kubanga nze nakavalinga ntya ebizibu byange ng'ate sifunye mu kye nakola. Ayagala atunde agenda awune ebizibu bye ataguleko n'ewalala era asobole okubeerawo. Ate nze okulowooza okwange kuntwala ku muntu ayandibadde alowooza kugula ennyumba ewedde ekisookera ddala yandibadde sina munnayuganda oba ne tugamba gundi yavudde South Africa yazze ne ssente ze ayagala ennyumba atuuke ng'abeeramu. Ekyo kyekyandibadde kisooka kuba nze nina bakama bange abangi abachina ne bagula ennyumba ezo eziwedde naye tobanenya lwa nsonga 2 nti ye mu China kyekisooka ate yakajja tamanyi nti wano waliwo ettaka tamanyi nti wano waliwo omuzimbi tamanyi nti wano waliwo hardware tamanyi nti wano waliwo seminti tamanyi nti wano bakimawo amazzi. Kati process eyo giyiga kyenkana kimwetaagiswa omwaka mulambo beebiri okwewala okugwa mu mbeera eyo okumanya ebintu ebyo we biva ne we bikolebwa. Kati ye ng'omuntu omugwira ayanguyirwa nnyo okujja n'agaba ne munfunire ku nnyumba ewedde kuba tamanyi yadde omuzimbi yadde we batunda yadde matiriyo talina wamanyi. Kati oyo wajja n'akugamba njagala ennyumba ewedde taba na buzibu era abamutuufu nnyo. Waliwo agamba nti nze siina budde bulinda nyina vacation ya mwezi gumu ennyumba tesobola kuggwera mwezi gumu njagala nzije ngula ewedde nzireyo kubanga bwe nagamba nti ninda omwezi gumu njagireka eri ku madirisa ate nzireyo byendese babibbe. Kaakati okuzimba ekisookera ddala kwakyuka ne kutereera. Kampuni ezikola seminti zatukoleranga seminti nga bamuyita ordinary seminti enkola enkadde kati ne zikyusaamu ne zikola seminti ali pozzolanic akala ku speed nnene era ky'oba olaba nti luli twayiwanga ennyumba ya kalina n'emala emyezi 2 nga tebagyongeddeeko. Kati ennyumba ya kalina bw'ogiyiwa ne wayita ennaku 2 ensi osanga basibako fulo ndala. Ekintu ekyo nakitunuulira ne nga nti tekyaleeza bakendeeza ku bbanga seminti kwakalira n'ayongera okukala speed. Kati awo we twatandikira okukendeeza ku budde bw'okuzimba. Okuba ekisenge plasita mu nnaku 2 ne kiba nga kikaze. Kitegeeza mu wiiki emu oba osiiga langi. Luli ennyumba yamalanga emyezi 2 nga tonnaba kwagala gisiiga langi. Ekyali mbisi bw'okwatako. Bw'ona ogisiiga nga mbisi langi ejja kubambuka. Kati seminti akala speed. Njagala kubuuza ekibuuzo ekiri crazy. Nyina sente zange. Tetunayogera ku neetaaga sente meka tetunagendayo tukyatunuulira butya wo savinga. Nina sente zange nvudde bweru. Nkulaze ennyumba yange ya bisenge 4. Ebisenge 4 n'amadiira 2 n'ebinaabiro 3. Lese ne shedi yakwe bannene no ebannene era tomalaga gye monkolerako ng'ogirowooleza obukadde 5 gireke eyo eyo gireke naye njogera ku aziri y'amakennene etali yakalina bwe nzije wa Lubega Ddungu Peter ne mugamba I came here in Uganda it was
1st of February. I'm just vacation for 3 weeks. Ennyumba eyo bwe njikuwa okugiteeka waggulu kikwetaagisa bbanga ki? Hati ekisookera ddala ennyumba esobola okuzimba mu wiiki emu. Wangi? Wall plate 1 week. Then lindako ennyumba ya bisenge bina. Yes. Ebinaabiro 3 amadiira 2 ne shade mu wiiki emu osobola ogizimba wall plate. Kasita sente zaayo zibaawo. Ekyokubiri osobola ogikola roof mu 4 days. N'okuba emiti n'osereka 4 days. Ezo tuwezezza nnaku 10 kale roughly. Kaakati esobola okubwa plaster mu wiiki emu. Munda ne wabweru. Okuba plaster tekuliko buzibu. Just capacity we sente bwezibaawo yongera ku bakozi. Kubanga nze nsobola okuba ennyumba ya ruumu 5 mu lunaku lumu. Kitegeeza buli bakozi 2 bajja kukuba ruumu yaabwe bagifulume. Nkutegedde. Capacity y'essente ekwongera bwongezi ku bakozi. Ennyumba neekolebwa n'evaawo. Then awo n'okola finishing awayinza okutwalamuko wiiki 2 kubanga yo olusimwamu omuntu obwokwegereza. Njagala tugitunuulire wano. Plaster mubalidde? Plaster akoleddwa. Wiiki emu. Ze nnaku 17. Ntyo wiiki 2 n'ekitundu. Ogiserese, ogikubye plaster. Omaze n'ogiggala. N'okubanga okugiggala lunaku lumu. Weno oba otandika osima omusingi ngeri bakolera madirisa n'enzigi. Ogenda ogituusa waggulu. Kati ogenda ogituusa waggulu. Ng'oledde bali abakola bino ebyokuwangana ki nga nabo bamaze. Fikisingamu enzigi n'amadirisa one day, then ate n'ogenda mu plaster. Nsobola mu bbanga lya mwezi gumu okulaba ennyumba yange nga ngisulamu? Of course bw'oba olina ssente mu mwezi gumu osobola bulungi nnyo osula mu nnyumba. Speed y'okuzimba ematalingibwa ssente? Ssente enkulu nnyo mu kuzimba. Ssente ate naffe abazimbi omulimu gye gukoma okuba ku speed gukwanguyira nnyo. Gwe wakiŋŋamba nti nze saagala muzimbi aŋŋamba kanneeyiye. Buli lw'ozimba bw'oyimirira bw'oddayo kisookera ddala spendinga kitono nnyo mulimu buli guba ngudduka speed. Transport, masimu ge wandikubye, budde bw'omala ng'omonitalinga. Osobola noga nti kampangisa akayumba ak'omwezi. Era sibiriko naga nti ki ate olaba embeera eno covid mwatuyisizza ffe atuggyeemu ebintu bingi. Twatandika ng'abasaaga ne bawera entambula ne bawera biki kati ne tuyiga okugendanga ku site ne tupangisawo ennyumba ne tusulawo. Kati gwafuuka musono. Kubanga twakiraba nti omuntu afissa nnyo obudde bw'amala okukola n'anaabako ne yeebaka. N'ata spendinga transport, n'ata spendinga bino jaamu, bino bukoowwa luguudo. Kati wali bw'amala okunaabako ne yeebaka. Kitegeeza ssaawa emu annyuse, ssaawa 3 yeebase, ssaawa 12 aba tulo twaweddeko dda. Ng'ali ku mulimu. Kisinga ate bw'annyuka ssaawa emu, ssaawa 3 ali mu jaamu, ssaawa 4 abaana ewaka bakaabakaaba, ssaawa 5 alina byatereeza ewaka, ssaawa 7 ne yeebaka. Ate ne 12 bwe kityo. Weetaaga ekintu kimu? Ennyumba eyagala amatoffaali emitwalo 2 gago ku site. Weetaaga ssente? Eyagala omusenyu trips by the way weetaaga ssente zokka. Kubanga ebisigadde obiyita na ssimu. Kubanga ne kino ekyandibadde obiyita na ssimu. Alo nkereza amataffaali 8 gaba wamaze okujja. Kati ekirala obugumu bw'ennyumba eno njagala okutunuulira abantu bangi okwemulugunya okusinza okubeerawo nti omuntu agula ennyumba ewedde obugumu bwayo butankanibwa kubanga naddala abatunda ennyumba eziwedde si bonna saagala nkwotingibwe bubi si bonna naye abantu abasinga batunda kubirira n'otaba na choice nti ekisenge kyange nandyagadde kutunula eno oba nandyagadde kukola bwekiti bakutegeerera. Nze mu bulamu bwange kyensooka okulowooza nti buli omu alina ebintu by'ayagala ng'omuntu. Mr. Lugonvu olaba nti tufaanagana nnyo mu ntegeera naye bwe nkeera nga njagala kyayo oyinza okuba ng'oyagala soda. Awo tutandikira okwawukana. Kati nze bwe nsanga ennyumba yo nga gwe Mr. Lugonvu wagizimba osinziira ku kutegeerakwo kitegeeza ngenda kutwala bye wayagala si bye njagala. Nze awo we ntandikira okugamba nti ennyumba ewedde sigyagala. Kubanga nze bwe nnaaba nze ntegeka ennyumba nga yange nja kumanya nti effumbiro lye njagala nga ffunda, kisenge kye njagala nga kye kigazi. Eddiro lye njagala nga ggazi, ekinaabiro njagala kyo ne bwe kiba kitono. Ate osanga omulala nti nze njagala kinaabiro kyaye nga mulimu n'ogubaafu ebirala tayagala kumanya. Kaakati ennyumba bw'ofuna ewedde ogwo omukisa tojja kuba nagwo.
ogusalawo biki bibeera mu nnyumba yo ate nze afunye ennyumba nga njetegekera njezimbire ebyo byensookerako nenkugamba ennyumba eno njagala nga mukyali ku pulaani nti ekinaabiro kino okoze kya fuuti mmeka nti 7 ku njagalamu ekinaabiro kinene full stop nze omukulu wa pulaani mba mmaze otegeera kyoyagala njagala ekisenge ne bwe kiba kitono sifaayo naye eddiiro lyange nga ddene amabaati njagala kuseresa ga roofing saagala Uganda baati oba saagala gundi oba saagala gundi oba njagala gundi kati ebyo byonna bisalibwawo gwe nannyini nnyumba njagala kala myufu kale lwakuba kati ate bwe naafuna ewedde babuloka ze bajja okunambuza mwe nina okulonda sijja kuba na mukisa gwange nga muntu naye bwe nambuza ennyumba nnya mwe nina okulonda emu. Tukyalina enginiya Lubega Dongo Peter tukyatunuulira ennyumba ewedde n'ennyumba gye weezimbidde okuva ku musingi. Kiki ekisinga okusevinga? Kubanga ebintu bino bw'obitunuulira buli muntu nze lwaki nkola programu zino sijja kukola programu z'amamotoka nkiraba njagala kukola programu ekyusa omuntu nga n'omuzzukulu asobola okusikira ku magezi ge yajja ku programu yange bakiri nga n'omwana gw'ozadde alisikira ku magezi ge wajja ku programu yange. Bangi baagala okuzimba. Ekibuuzo ansi ejja kuba ye oba nedda. Ennyumba gye njagala ya bisenge 4. Nedda abantu bange mbamanyi. Ya bisenge 2 ebisulwamu. Bedroom 2. Ey'abaana ne master bedroom. Abagenyi tetugenda kukyaza abagenyi we kaseera banasula mu ddiiro lwe banajja. Abaana ne master bedroom. Then eddiiro watuwa enzimba ennyangu esevinga. Eddiiro olikola nga sitting ne dining wamu nga biri wamu. Ne ka shed n'onteramu ekinaabiro ky'olukale n'ekyo mu master bedroom. Ne ka kitchen ng'okansetingidde munda awo. Akayumba ako kali simple but executive. Kituufu. Roughly sijja gamba okukamaliriza. Okajja ku musingi ne tukambusa ne tukasereka okaggala tukulindeko gye muyita shell ndowooza nga kikyali kyangaala ng'esigadde ku saamu nzigi nagikuba plaster tugitunulire wano ogisitudde waggulu ogiserese n'okola ne ceiling. Okay, ne ceiling. Okay, well, ne ceiling n'ogikola. Roughly nga tetufudde waliwa tubalire ku mbali yaffe tuveri ku matofaali ag'ekikumi tudde ku matofaali gaffe ag'ebibiri ku 3 oba bwe liba ery'ebbumba 3 ennyumba eyo bwe mba nga nzimbisiza amatofaali gano agaffe aga bulijjo ery'ebibiri nga lituuse ku site ag'ettaka amooki eyinza kuntwalako sente mmeka? Nina lwaki nkubuuza ekibuuzo kino? Roughly oyagala kumanya sente ennyumba gyayinza gigula? Nedda. Kakati ennyumba zino mu butuufu nzibu nnyo okukolera bbeeyi eri permanent. Lwansonga buli nnyumba eba n'ebigisoomooza eby'enjawulo. Mwami Lugombo oyinza okuzimba ekatende nga tewali mazzi ate n'ozimba ennakawuka nga amazzi gali awo kumpi. Egyo 15,000 kati eyo nkuwadde ekyangu okusuuka okutunulako. Oyinza okuzimba ennakawuka nga amayinja ekirombe kikuli awo ate nga emmotoka bagireetere 6 layisi ate oli bbeeyi naye kale era waliwo kitwandiise standard price. Kati ne tugamba nti ennyumba eyinza okusaba olupuleeti obwa bukadde 15 nesaba lufu obukadde 13 n'obala nti kati at least oli mu bukadde nga 28. Eyo bwetyo. Omuntu ayagala amabaati amalungi. Yes. Omuntu ayagala okuzimba ennyumba eyo yantandise ne sente mmeka? Omulimu okumunyumira n'omuzimbi ne gumunyumira. Nze ndowooza omulimu bw'oba oyina phase nga phase osobola ogikavalinga. Okay, phase. Phase bw'oba osobola okukavalinga foundation to wall plate kitegeeza oba oyina oli bulungi. Okay, ojijja ku musingi paka weeserekerwa. N'omanya nti kati awo gituusiza. Mpumulamu ko bwe mba sina ssente ne nnoonyaayo ate endala ne nkola luufu. Kati phase eno esooka bw'oba ogikavalinga ng'otandika. Ekitegeeza lwaki mbuuziriza abantu ekintu kino kyandibadde kya buvunaanyizibwa
omuntu ogenda okutandika ennyumba nga amatofaali agamala ennyumba weegali ng'omusenyi ogumala ennyumba weeguli si plasita okugituusa corporate nga ne cement naye nga waali nti kigenda kujja ekyo ndooze n'abagundi ndala kigenda kujjamu pressure eyabannange enfandi mu kuzimba oleme n'okulya akako teweerabira kye waŋŋamba nti buli lw'otafuna pressure n'okukola kuba kuzibu nako kuba kuzibu lwakuba ate entambulira ku kiri ekikyo saagala nzimba yanfunyeyo akasawo jangu onzimbira ennyumba zimaliriza zikyamye n'okukyama naye nze ndowooza bw'oba tolina bulungi ssente sooka otuule n'omuzimbi tomukweka teweewaasiira tomukweka mugambe naye omanyi ninawo ssente zange miliyoni 4 yatuula akulowooleze nti ddala ssente zino miliyoni 4 zizimba foundation kati tewaba nsonga lwaki osigaza obusawo bwa sementi 5 ate otandikirawo waakiri zimba foundation gijjuza ettaka wumuliraawo okusinga lw'ozimba n'obeera wakatikati w'amadirisa awo weeyiikira awo wakulumya nnyo omutwe togisibye bbiimu togirese ku musingi tegenze waggulu so nga ate bw'okola foundation n'omanya nti mpumuddemu omwezi awo kikwanguyira ate okuva ku foundation n'osiba bbiimu lumu kubanga awo ennyumba kitegeeza bwe ogikwata bbiimu ebaneereva esobola ogikuuma obulungi ate kisinga ogireka ku madirisa awo wakatikati kati bw'onnyonnyola ono gw'ogenda okukola naye nti munnange ndi bwenti ne bwenti kijja mwanguyira okuwa amagezi nti ssente zino ze tulina tuzikomye wano ate tuleme kugenda waddako nga ataliwo kunoonya mulimu omanyi nze kyabulabe nnyo okukolagana n'omuntu ali desperate ayagga akutomeza oluusi ne yeetomeza kati yasula enjala ng'olinamu emitwalo gy'ataano abo abantu nze mbewalira ddala sikozesa muntu atalina mulimu era nze olaga nti inginiya abeera bize nnyo gwe njagala ate atali bize abeera amanyi kyakola era ekimugaana okubeera bize butaba na mirimu ekibuuzo kyange ekirala kiri luddawa nnyumba zino tuzaawula tutya eri ewedde agigula ono ali mu gizimba yes hakati ekisookera ddala nze kyendowooza omuntu eyezimbira ennyumba mu buli ngeri akekkereza ku ssente kuba kakati nze tugeze nakozesa essente zange nenzimba ennyumba mu buli ngeri nsooka zaagala mu magoba kakati gwaze n'ogigula buguzi essente zange zino ez'amagoba olina ozimpa ate oli ye aze n'agisanga awo n'ajja n'agyezimbira amagoba ago agafiisa awo wali advantage ey'okubiri amagoba agafiisa ennyumba ye oyagala toyagala omuntu aguze ennyumba n'essente ziyagula poloti azibala n'ateekamu n'amagoba kakati ate ekirala kyentunuulira nze lwaki saagalira ddala ennyumba gula nnyumba ewedde ekisinga obubi si ssente naye ennyumba buli lw'ogizimba mu kolite embi osobola okujja eno kungulu n'ogibikka n'ogikuba bulungi ka pulasita n'obikka ebiri munda byonna waliwo abazimbi abalina enjogera ejja kunywerera ku pulasita n'obikka ebiri munda byonna n'oteekako n'ekalangi konna naye effect size oluvannyuma lw'ebbanga era zikomawo kati gwaze ne bakulaga ennyumba ewedde n'otuuka ng'ogisasula kitegeeza ogenda sanga ennyumba eyenyirira ogitwaliremu eyo grade mw'ogirabira enyiririra kati nga naye ebiri munda mu buli ngeri tosobola bikebera kati omuntu eyezimbidde ennyumba waakusingirako n'amanya nti mu nsawo yange eya sementi muteekemu obugaali bw'omusenyu 5 ate onaagizima agamba ennyumba yakutunda ajja tteekamu 7 kubanga aludde ennyumba naye agenda ginoonyamu magoba kakati so ate bw'ogenda mu ziri kampuni ez'abalimi be twagambye abalina ssente nnyingi bo basobola ennyumba gikubisaamu emirundi 2 n'abeera ng'era asigadde agikola nga ki nga nnungi naye n'agiwanika ebbeeyi kubeera abagisobola gye bali naye muffe bano abantu aba bulijjo ennyumba abantu bange batweyiya tulina kutunulira nnyumba ewedde ennyumba ey'omuntu omwavu oba ye mwavu mufuna mpola omuntu mufuna mpola bambi kyandibadde kyamagezi nnyo yezimbira ennyumba ye oba agizimbye mpola mpola naye ng'akimanyi nti gundi yanzimbira ennyumba era wanaayitawo emyaka 10 nja kumugamba wanzimbira ennyumba eyo n'ensonyi zijja mukwatagaye banandaba batya nze nazimba ennyumba eyo
kisinga ogisanga obusanzaawo nga yaggwa tomanyi yagizimba tomanyi yagikola biki n'ogisasula busasula kikyendeseeyo waliwo kyendeseeyo kiriwa waliwo tatunudde nnyo luddawa ku mbeera lwaki omuntu atunda ennyumba ewedde kubanga oyinza okutunda ennyumba ewedde olw'ebizibu by'osanze gwezze ozimbye ennyumba yo n'omala ogizimba n'obeera mu kitundu ekyo n'owulira nga eddembe liganye noga ennyumba eno kangitunde ngende engula ewalala kati gwazze ogigula obuguzi n'ogisanga awo era ebyo ebizibu byonna obikola ki obisangawo oli ebimugobyewo nagizimba tewali kkuba nagizimba teyina lujja amazzi bwe gajja gakulukuta nnyo gaggukira wange ebizibu byadduse byonna gwazze okugula ewedde obisangawo n'obisikira ate gwe n'otandika okutoba nabyo nawo obuzibu bunene nnyo kubanga emirundi egisinga ffe tutunda ennyumba ngo ogivaamu olw'ebizibu by'ogisanzeemu kizibu nnyo Mr. Lugombo omuntu okutunda ennyumba ye olw'okuba erimu eddembe lingi nyumba eno empa emirembe ye lwaki sigitunda nengejjako nenvaawo ekyo kizibu nnyo naye nkooye ebiweekana bya wano oli naakuteera wano kyaki ne basula nga bayimba kangende ewalala onajja ogigula kati olwo twogedde ku musiraamu akooye kyaki ne yabalokole esula ekola ki yimba bw'onoosanga omulokole nga gasawa 11 nga baziina mbikooye bw'onoosanga omusiraamu bateeka ne wali bukya kamutambuza ddembe kawunyiraawo byadduse gwe byosikira ate obisikira oga nti anguza munnange abadde mulokole munnange ekitegeeza byatagenda naye byotagenda kwagala byotagenda kwagala so okwewala byonna nga tuggyeko eri embeera nti gundi mugagga nnyo yaguze ennyumba y'emuyenga kubanga ennyumba ezo zo bazitegekera abantu abalina ssente nnyingi nga bizinesi era ateekamu n'amagoba bizinesi ne bamanya bizinesi eno egenda kufuna bweti ne bagibala ne bagikola naye gwazze eno mu kyalo nojja nonsanga n'akayumba kange nekakuwamu obukadde 2 nze ndowooza kwata miliyoni zo 5 ogende mu Lugonvu bakuguze polotiyo ye 5 sigiina mbawa kifaananyi mpozi 5 ku 5 naye mu kaseera kano tewali mbawa kifaananyi yiino yabukadde 6 n'ekitundu tugambye in fact eyakatulega 6 n'ekitundu genda ofune polotiyo 5 ku 10 tandika nekyosobola era oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 ennyumba yo ojja kuba ogimaze kisinga okusikira ebizibu by'otamanyi ekyo kyendabanga kyekikulu ennyo mu kubezimbira ennyumba yo tugambye tujja tandikira wakugu ku lwokusatu olujja tutunulemu tulabe enkekkereza omuntu nsobola ntya okumufuna mpola nkekkereza ntya era waliwo n'ekibuuzo ekirala kye tujja okuba mu tooki maaso awo ku lwokusatu maaso ate ndowooza akadde bwe kanaatuganya waliwo omuntu ayagala okuzimba ennyumba z'abapangisa wano mwagalawo nnyo omuntu ayagala okuzimba ennyumba z'abapangisa rooms 3 ozizimbe zituukane n'omupangisa in fact nkibagamba nnyo nti ne bwonaafuna emuyenga naye nga tolina zizimba nnyumba ya executive omuntu agenda kuzimba empigi baziyingire gweze emuyenga zireme ekikulu woozimbye ekikulu naye n'enzimba y'ennyumba ogitegese otya rooms 3 self contained double omuntu ayagala ngaekirooto kikyaga nti njagala wengenda okuteeka emizigo yandibadde ne sente mmeka nga mmeka ono average ekintu ekyo nkimanyi nti mukyetaaga ogende okwagala okuzimba emizigo ng'omaze okutegeera kigenda kukutwala tusiibulire wano abantu bagenda kuntaataaganya nga baagala enamba y'essimu ndoozera gibaweera eddala lumu nga tusiibula naye kakati babigonzaamu bakubira n'akalango kaffe akalango naye era mubaga nti naye aba focus construction tukyaliwo okubaweereza bassebo ne bannyabo mu mbeera yonna ffe twabagamba mu mbeera yonna
tewenyooma era abantu bangi bawulira ne bagamba naye mwe muli babbeeyi nnyo ebbeeyi tugirina nebwe tukwate nga bwozze bagambe kino layisi abawa bbeeyi naye ekyo kiyinza ate munange obutawa bwekityo abasinga abantu abo balaba nze napootako inginiya nga nanyina ennyumba gamba teekamu eggaali 8 yange in fact I'm sorry to say this naye buli lwolikozesa ng'omuntu atasobola kuwakanya abatakwongerako nze muntu agera kunjira nti gowadde kiyagala naye si kirina genda omulala akikkolere abatakwongerako omuntu taga nti nze gambye njagala eggaali 8 omusimiraga nti ate oba kyayagala am owner nze muka waliwo omusajja wange muyimbi myaka 45 yagenda n'afunayo akayumba toyogera ku bayimbi olina kujja okunzijukirako kakubuulira ono 45 yagenda n'afunayo akayumba oba sente yazijja namu NRM eyo olinga ayogera gwe mmanyi lidako n'alyoka agenda ne bazimba n'ayita musajja wange okutuuka mu nnyumba ng'ekintu kyayagalamu enzigi zino ezigi z'embaawo ayagala bino eby'ebyuma musajja n'amugana ennyumba yeeno ebijji by'ebyuma by'oyagalamu nkaenkola eno sebo nakuyise kumpa amagezi ku sente zange oba kukola mirimu oba kukola byenjagala muyimbi naye nakatennaggwa yamala kutambulako mu banne n'agamba nange nga nswala naye nomanye ekyali kimunoona mbwasevinga ez'omwango n'ez'oluggi kubanga ekyuma kijjira wamu wakirigira ng'oleseewo ekituli olifuna oluggi oliruteekamu naye it has been a by the way basobo ne banjabo amasimu gaffe musobola otufuna ku 070 858 206 oba 0776 858 206 mutusonyiwe tufunzizza nnyo naye ndowooza tujja genda tulinyisa paka mukama we lwanadda ku standard eri kwe mumutegeerera mwebale nnyo mwebalire ddala n'okumujjanjaba ate nedda programu ya ddakiika 3:35 agirabe asigale ng'ayagala lwaki tugenda okumaliriza nga byetwatandikiddeko obyerabira tabijjukira era bwe tujja mu maaso awo ennyumba tugenda gikwatanga mu phase tugijjeku ne bwe tunagamba nti leero tugenda kutunulira matiriyo naye nga tumukoze tukomyawo ne tukwata obudde bwe tunaavanga ku matiriyo batuga nti katunulire matiriyo tugikomye ku wolo plate okusereka tugisereka ogitegeere bulungi tukuwa ebika by'amabaati ebyenjawulo ate tulina Lwengo General Hardware yateredde lindako abasajja nga bakoze ekintu twagala okuyezayeza Lwengo General Hardware bangambye on Friday bangambye bagulawo amaka gaabwe amajja ekatende namutamala bangambye Lwengo General Hardware on Friday bagulawo amaka gaabwe amajja ekatende namutamala balina ebizimbisibwa eby'omulembe n'olwekyo tugamba nti osobola okuba nga ogulawo akawunti yo ne Lwengo General Hardware ebiseera ebisinga ffe abazimbyeko tubirabye okubalira ennyumba ey'obukadde 10 noga nti zizino nzirina kizibu nze nagamba bambalira ennyumba amabaati guwagambalira n'empunga miliyoni 13 yes mabaati gokka ne ridges n'emigogo zalindoza mu bukadde nga buna nembalanga neetaaga obukadde 17 ogula matiriyo amabaati n'emigogo gyako ne vali neŋŋenda mu roofing n'akakadde kamu bwali bubiri nenzigulawo akawunti nembagamba nja kuteekangayo mpola sente amabaati nagagula ate oluvannyuma lw'omwezi sente zirina bwezijja katonda buli lwalaba ng'olina obwetaavu naye ng'akukwatirako n'olwekyo Lwengo General Hardware ejja kutuyamba nnyo oba olyawo okusevinga nabo oyinza okuba ng'oyagala kutandika kuzimba naye ng'oga nti sente ezawamu zijja kunnemesa ojja kuba nga obeekwata obulamu bujja kuba nga bukwangwira programu manya ennyumba yo olunaku lwali bwe tutambudde mbadde ne muganda wange abakojjange Lubega Dongo Peter muzzukulu wa Nsamba mu Nabuddu ate ng'atulungamya wakati w'ennyumba gy'oguze ng'ewedde n'ennyumba gye weezimbidde by'oyagala okukekkereza bijja kujja mudda
ebizibu ono byadduka byogenda okutomera bw'ogula ewedde ng'oli agitunza kubaga business amagoba gonna gagitaddemu gwe agenda gassa ku gwe poloti ajja gisaako amagoba n'ennyumba agiseeko amagoba kati kiri gy'oli ogamba nedda naye atuwadde assurance nti mu mwezi gumu ng'olina ssente zo ennyumba agikuzimbira ogenda okudda ku kyeyo nga famire ye eyingidde mu mwezi gumu nebanga ewedde. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu kambagalize bwagaliza ekiro ekirungi. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tulina Tete opposite all petrol station esimu noti 758858206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 85820 oba noti 7523130 Focus Construction Company, let's build the future.